The Newsroom, where untold story is revealed. Webalegera maaso n'okubeera nga otulaba ku Beyond the Newsroom gwe mukotu ate gwogenda maaso n'okubeera nga ogoberera buli kadde kakati Mathasi Mpuuga nsamba kyalwaddaaki wuno yetonze oba oliawo alidde ebigambo bye then ate musajja mukulu Alex Waiswa mufumbiro tamusiikidde kanyeebwa amuyisizaamu eggaali Lopu Joero Ssennyonyi alina gwayanukudde ate era Frank Gashumba wuuna abizzeemu nate n'ebisingakaawo byonna mbikuleetedde gwa mulungi ali ku Beyond the Newsroom kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpereka like ate tambulire ddala etuuke ne kwoyo ali yandyetaze okubeera nga agiraba atanatwegattako mu butongole nkusaba subscribinga obe ng'otwegaseeko nyiga kaddaawo okajja mu personalize okateekemu all ofune notification ku mbozi zonna ze tusaayo obeere ng'ozifuna butereevu nnyo nnyini ddala kakati nkusaba nsooke nkweka video kano obeere nga ate okalaba. Mpuuga finito. NUP Mpuuga finito. Actually member wano. Finito. Elisigadde ya member goyogedde ze gambye gwe manya mu bya National Unity Platform bino twala byange nti omwami oyo finito. Finito. In our mind, for us, Mpuuga is declared persona non grata. Mpuuga ali persona non grata mu byaffe. Tetumulabawo. We don't see him anywhere. He just wants to have a day in the news and to recover from his Yuda Iscariot politics. Kubanga yatutunda. Munange gukirabanga ekya bulijjo. Naye omuntu bw'obadde weesiga, nga weesiga omuntu n'omwesiga n'akulyamu olukwe. Olaba kati gwe weesiga obutono obuyinza okunkyaya. Kunkubira simu n'ongamba Waiswa nkya tuli kusanyuka saawa emu. N'onninda ne sijja tonkyawa. Naye kati ono gwe twakwasa ebyaffe nti genda otuggalira oluggi lw'emmanju. Naggulawo n'atudongowaza n'atuyunguwaza ne bamuwa amajja n'akomawo n'atugamba nti bansiimye nti obuweereza tebubangawo nga ffe abaamuweerezayo tetunnamusiima ne twamuweereza okontana nabo. Njagala tusagala tukifuule na academic Pate eri mpuliriza bulungi sober minds. Teyinza ba sober mind nga Yuda Iscariot. But you need this sober people. Omanyi bwe tosoma Bible, Yuda Iscariot ye yalya mu Yesu olukwe. Yuda Iscariot batuula ku meza y'ekyeggulo bonna. Wuliriza, Yuda Iscariot yatuula ku meza ne Yesu. Era nze ekyampa amaanyi nenkwana nga bino binaaba bitya naye nenzijukira nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gwomulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ondaba ku Beyond the Newsroom ka video ako lumusajja mukulu Alex Waiswa mufumbiro abadde agenda mu maaso n'okubeera nga akyaddeko ku mukutu ogwa TV ogumu mu ggwanga lineeno Uganda. Yagenze mu maaso n'okubeera nga ategeereza nti ebya Mpuuga Matthias okubeera nga biri bwe bityo agamba nti nze sigitwala eyo nga nsonga era ebyo tebigenda mu maaso nakubeera nga bitukwatako wabula wetwogerera kati oyo ye yamala dde okubeera nga Mpuuga yaggwa era nga takyalina kiddako. Kankwe vidiyo eno ogirabe yonna ogimaleyo. Yesu yamala n'azuukira era n'awangula yalemerako ate ye yamanya ekyenjawulo kono Yuda Iscariot Pro Max. But you need him. No, we don't. We don't need Yuda Iscariot in our country. Kati nno ekiri mu DP block kitokota si kisaanikire akugambye abafunye ensimbi billions 5 ezigenze maaso n'okubeera nga zibatabula. Video yino wano olwaleero njagala nkuwe buli kimu nga nkikuwerako video yakyo. Kakati omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform bamuyita Alex Waiswa mufumbiro yabuvuddeko yavuddeyo n'ategeeza yali wano wennyini ku Pale FM n'ategeeza nti waliwo ensimbi billions 5
bilioni 5 zagenda maaso n'okuba nti ziteebwa okuva mu bakulu abakulembera eggwanga lino nti zigende eri mu DP block bazikozese okulwanyisa NUP ne Kyagulanyi nga bwe bitambula. Katabadde yakabyogera ebyo munda mu kibiina ne bitabuka, munda mu coalition oba mu kago gwa DP block ne bitabuka, abakulu bonsatule n'abalala betutannaba kutegeera nti ebbaluwa z'abatuuseeko dda babagambye nti mulina okutunnyonnyola ensimbi zino ze mulina mwazigyewa, Mabike yaguze ennyumba empya, Mukaaku avuga emmotoka ya bbeeyi zaavuddewa mu kaseera nga babateebereza nti waliwo diiru zibaakutwa zibuvuddeko za kulwanyisa NUP n'omukulembeze waayo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubitegeera. Kakati nno ebigambo bineeno binajjukirwa ebbanga lyonna byayogerwa Frank Gashumba ng'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba any opposition leader inayisobola okuvaayo n'avuganya Mwami Museveni tasobola okumuwangula olw'ensonga akakiiko k'ebyokulonda tekali independent n'ebigambo ebirala ebiringa ebyo biibino biwulirize. If there was a free and fair election in Uganda, Bobi Wine would beat Museveni hands down. But there will never be a free and fair election. You guys are just dreaming. You are just dreaming. If there's a free and fair election, even if it's tomorrow, Besigye has defeated Museveni before. Now Bobi Wine represents the unemployed. Awo wennyini musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Ntambi atabukidde Mathias Mpuuga Nsamba kambi kuwe. Bobi Wine was an amateur, normally was senior. Then why do you kwata bigere bino ebiba sindika kugenda wa amateur yet musobola okukola ekibiina ekyamwe as Bobi Wine mu bwa amateur bwe we yakola ekibiina kale ekiche ne mulitanga ne mujanga musawula embaliga mwali munonyayo ki bajja batambula tebasaawo anti omuntu atambula n'atuka gy'atambudde nga bamuwadde emmere n'alya n'akkuta natandika okubologa aba yali jjajja asaawuse kuba kusaawuka mbali mugambye nja kukuleetera sendi wotandika okuyomba ennyo tugende mpola sagala nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga buli munnayuganda olina ebibuuzo bingi bye weebuuza. Alex Waiswa mufumbira agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwebyo byakakolako ne byakoze biraga nti no he's a competent leader asobola okubeera nga atwala eggwanga lino mu maaso oba oliawo n'okubeera nga akyusa ebyo ebiganyi mu ggwanga lya Uganda. Mukisa gwe tuyina ngugamba abantu bulijjo kwe kuba nti nannyini masannyalaze omwagala w'abantu ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Katonda Kyagulanyi Robert Ssentamu waali ekitiibwa ky'ekifaananyi kya Katonda tomanyi nti gwe bakola mu kitiibwa mu kifaananyi kya Katonda era buli bwokola ebyekitiibwa oba oweseza ekifaananyi kya Katonda ekitiibwa so ye Kyagulanyi waliwo abadde banfanfe wa Mwami Kyagulanyi abaga nti takyasobola ate anti the other day you had Honorable Mathias Mpuuga nti tasobola owulira bamukaaku Honorable Mwami Mukaaku Mwami Mabike bagabano ono owayagani baino ng'obagaine amagombe gali balya wabegomba kungu owayagani Waiswa ng'omwagaine kubanga amagombe gali mulya wamwegomba oleeta n'abasasulwa programu y'abagula eno kungu bakuguze. No, I'm reminding you, I'm only telling you what olunaku lw'eggulo nabadde mpuliriza CBS ku makya amawulire g'essaawa 3 omanyi we gaadde gasoma nti Mukaaku Lubowa ne Mabike babasasudde mikwano gya Mpuuga babasasudde kati mwe mubitya obuwumbi 3.5 3.5 billion zali lizingibwa 4 billion ne babawadde 3.5 billion kye babaweseza 3.5 billion kwe kuvuma kwe kukakanya kwe kulengeza omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu. I am on national TV. Yes, they've worked with Mr. Kyagulanyi. National TV. I expect them to know him more. If they come abo bonna nate bogamba nti bakola naye uliriza omanyi mukyogera nnyo mu they have worked those who were sacked by the National Unity Platform. Mukaaku was sacked. Mabike was sacked. Lubowa was sacked. And on ate sacking yabwe teyakoma mu kibiina ne public yaba sacking. Mukaaku mumwerabidde Mukaaku abaana bali bamukubira Lubaga. But does that take away the fact that
Yes. Munaye mu kukula gwe nawe nabe wakula nabo botachali nabo. For example, Mukaku na mwina wano naga nti yomu kubatandika people power. Therefore he knows omuntu gwoyogerako kati mwami Kyagulanyi. Kubanga people power ye Kyagulanyi yagambye people power teyatandika Kyagulanyi. Kibamuzimba. Anti ngambi yatandika people power teyatandika Kyagulanyi. They have just been available wannabes for elections. Nga buli aba available, you have a group of old men. Okay. Nindako, you have a group of old men, some boast of experience. So when you are there, they are always idle. They will come show up in your face. And as any human being, it is courteous to say, please come and work together. These were only available idle men looking for space to be bought. Wakati abasinga omulwala mugenda ku Malcolm uli abwananyini wango yoye bambi yatandika business ye okuyamba ku bantu erina okusasula ka sente n'ate nga muwo omusolo kati eddwaliro lya gavumenti eriri wano liriwa wangi komamboga bwemugenda wali eddagala enguudo zammwe gavumenti zakola ziri bulungi oluguudo luno mulaba oluguudo luno lwa Ring Road lwalunoonyerezaako nga ntakulemberako sase mulirize kano oluguudo luno kubanga baali balwewanyisa nsalawo okulunoonyerezaako kye nazuula oluguudo luno lwonna lwonna buli kilomita si lwonna buli kilomita balusaasaanyako obuwumbi 9 buli kilomita ate lwo lukomaawo ate nga okunoonyereza kwe twakola lukomaawo waggulu naye babadde mu ttaka babadde mu ttaka emikolo bagikoledde mu ttaka ekisaawe ky'essomero gye baba olaba gwe kyoyogedde ekisaawe kino ky'ettaka ekyo kikulaga independence emikolo bagikoledde mu ttaka njagala onoonyezeeyo omukolo ogwa pulezidenti yenna nga guli mu ttaka nga siri agenda ku site siri akwapuruvinga kintu kyonna. They cannot stride out of Kololo and get an semblance of such a facility. Tegeera no kyenkugamba. They cannot travel out of Kololo and get a similar facility anywhere in Uganda. Ekyo kikulaga obutali bukozi bwabwe kuba Kololo si yaabwe bagisangawo. Oliku independence as you recognize all that because that is attire. Okay? Ndabe kisaawe taka kati gwe mbulira nsi ki eri underdeveloped bwe laba taka niyo taka naye is that an issue Alex? tuyinza kugirabanga issue bw'omanyi kitegeeza omanya wabeerende embaga kati baleetayo n'omuddo gwe bapangisa mugwalirirawo. Beyond the newsroom gwe mukutu webale kubeera nga otugoberera mbeeyanza ate ogoberera nga buli nsonga gye tuteekayo tusinkane baana ba taata mu vidiyo yaffe eddako atakuumira mpeera abankuumire. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.